Pozi ne music ne mumuviirako ddala naddala gwe simanyi lwaki bakwesibako. Music tetwamuvaako era very soon bagenda kubanga balina ebipya bye balaba. Tulina zi project ziri ongoing tezinaba kuggwa naye guno omwaka tubasuubiza wagenda kubaawo byetusumulula. Firebase yina ekiwandiiko kye yafulumya njagala nkikubuuze gwe nga gwe okkiriziganya nakyo ekyokuba nti ng'omuyimbi ayina sooka kusasula oluyimba lw'okuzanyibwa ku TV ku radio bayina omusolo Firebase gwegamba gweyina otema ku muyimbi oba omuyimbi buli muyimbi ayina osasula omusolo. Kyandibadde kyakabi singa abayimbi badde bafuna ssente ze balina okufuna mu music singa wabaddewo policies ezigoverninga neziprotectinga artist works ze abeere nga akifunamu maximumly naye olw'embeera gye tulimu nga Uganda nti weesanga nga omuyimbi ogendagenda mu studio okola oluyimba lo oluteekemu ssente oteekemu ssente okola video then olukwate gwe kennyini oluwe abaana balugabire bwereere owali computer abalayo banona music balutwale buli wamu. Kiraga ki nti tewaliwo mateeka so industry netambulira ku piracy nti kasa oli akwata kayimba kange n'akagabira oli n'akagabira oli ne bakamanya ogenda sanga nti abayimbi sente zaabwe zisinga zijja ku performance so oluyimba lwe lunabanga luzanya buli wamu ki creating a demand so nobeera ng'ofuna ebivulo naye banaateekawo embeera y'okuba nti olina okusasula ate oba TV naye erina okusasula okuzanya oluyimba then bagenda kulekerawo okuzanya ennyimba z'Abannayuganda then bagenda lemesa abayimbi atalina ssente ezo tasobola sasula ssente ezo babeere nga bakimugjeeko. Nze ndowooza kiba kikyamu nnyo bandiwadde industry eno chance okukula ebeere ng'esobola okuyimirirawo nga yo then batandike okuleeta ejje emisolosolo naye nga bataddewo n'embeera eba protectinga okubanga nabo bafunamu ssente ezo. Nga tuvudde ku kya Firebase emabega wali wayinanga eddembe lye litambulako ne famire yo ne weeyagala kati kiri kiti okyasobola? Ensobola okuyita mu magezi mpola mpola kati nga oba nojja ebusaabala nofuna ensonda gy'obeeramu n'obeera ne famire yo tibwe tutyo mpola mpola tubeerawo. Waliwo abayimbi ennaku zino ebintu bye beekolawo oba oli awo mmwe ku mulembe gwammwe biyinza okuba tebyaliwo ebyokuzaalamu bakyala ne babeegaana oba batuuka obbaleetera abaana ne bagamba nti tulina sooka agenda ku musaala mwe mwabikolako ku mirembe gyammwe? Ffe twafuna chance nti abantu ababeeranga around us bali bantu bavunaanyizibwa nti ogenda kubeera ne Tony Halls nga yakuba mukyala w'embaga alina famire ye kati kino kiba kiku inspiring ogenda kubeera ne Bobi Wine nga na mukyala w'omu akoze n'embaga. Ojjukira ogwo omuliro gwe baleetera kabaka Kabuduneeza ogwo nnyini ogogenda kusinga nako oyinza obutayitako. Okoze statement ng'oyimba wali nti bakwongera emirimu olw'ensonga waliwo abayimba ennyimba ate ne zibalema okuyimba era zibalema. Abayimbi bajja muyimbi ajja ku stage ng'eddoboozi lye tasobola ddikozesa ng'eddoboozi lye lya mu studio twawula eddoboozi eriyimba mu studio n'eddoboozi eriyimba ku stage. Eddoboozi eriyimba ku stage lirina oyimba ennyimba ezo either okuyisaawo naye ate si okukka wansi. Naye kati sometimes oyinza olaba omuyimbi ayinza okujja ku stage percentage yakozesa let's say bweba nga yayimba ku 100% ng'ali mu studio bw'atuuka ku stage ayimba 2%. Omanyi kitegeeza nti omufaani abeera mu audience naye takkiriza nti yegwe ayimba ngalooza eddoboozi si yegwe nanyini luyimba ngoza baamubbye mwamuyise mu kivulu naye ngalooza baamubbye. So I think abayimbi balina okukola vocal training abasinga it's important because waliwo abantu abayigiriza vocal training kiba kirungi because olina otuuka ku stage nga bw'oba oyimba memories avaayo nga bwe yali bw'oba oyimba gaamululu ayina ovaayo nga bwe yali bw'oba oyimba cupa ku cupa energy eyina osigala nga yeeyo. So nze kyendowooza kyekyetaagisa singa bwe babikola ekintu ekyo kibeerawo abantu ne babagambako banyiiga ne bavuma oba onyiiga naye ate olina kwetunulamu. Olaba abantu bwe boogera olina okwetunulamu bw'olaba ekintu kati for example nga nze zisibuukabuuka nnyo ku stage kiri important lwaki sibuukabuuka because
nina okuyimba ennyimba zange simayiminga wabula nzija ne beat olimba nenduyimba kakyanjawulo ku muntu amayiminga omuntu amayiminga asobola obuukabuuka because eddoboozi mweriri erya studio so talina kizibu kyonna akompensatinga bukompensitizi ne bwabuuka teri ajja mmanya tayimba oba ayimba asobola olipsinki nga nabeera ku mike nga netayimba abasinga okubuukabuuka ebiseera ebisinga baba tebayimba abatayimba betegereze ku stage because remember babajja ne backup track abeera n'oluyimba nga luzanya lwonna tuyimba luba luzanya lwonna abazze kukola mulimu ki talina njawulo na faani amulaba eri mu audience kyovula bayi prefer live bw'oyimba live oyiga bw'otayimba live toyiga kozi osigala omanyi bya studio n'ebya stage oba tobimanyi oba tosobola yimba ku stage kati gwe weebuuze how many artists mu Uganda be basobola otwala ku festival ezifuluma ebweru n'asobola okuyimba ku stage eyo ng'alina oyimba oluyimba okuva lutandika paka bwe luggwa abasinga beerabira ne lyrics zaabwe weerabirira ebigambo byo ku luyimba lwo ate bw'oba nga teweemanyiza kuyimba ng'oyimbira ku biiti yokka kizibuwala because your practice gye weetaaga abayimbi twetaaga opracticinga si mu bubi but that is how the job has to be because bw'oguzanyiramu ennyo gy'ofuna platform ennene esingako wooli nga tosobola kuperforminga abantu bagambe biki bino ate si kirungi because abayimbi abalala ate bo basobola okukola ki okukola ekintu ekyo so why ffe tuba tulemererwa nga abalala basobola okikola because twemanyiza okukola ebintu ebiri half hearted kyekizibu Edikanzo yabadde ku stage over the weekend n'asaba respect n'abagaba banna nga bayimbi muyitiridde okwetyoboola temwewa respect oli osanga oli avuma oli amuddamu biri n'agamba abato muwa abakulu respect n'abakulu muwa abato respect respect is earned not asked for Kenzo kyayogera kituufu nti asobola osaba respect because si mukyama because buli omu alina bw'alaba ekintu naye nze ndowooza abantu basobola okuwa respect whether ogisabye oba togisabye respect tugikuwa ogigwanidde kiringa nze sobola ku respecting aba MPs abasinga mu parliament because tebalina kye bakola most of them do nothing kati respect yaki not honorable bwe mba mulaba taba honorable is a not honorable kati lwaki mba nkuyita honorable ng'ate you are not honorable what makes you honorable for me to call you honorable so nze kyendowooza point yentuufu okwagala okusaba respect naye respect is earned ate ogikolerera nze sifunanko bantu banvuma n'abayimbi kizibu nnyo omuyimbi okunvuma ate atasinziira kuki kwaba asinziira okunvuma oba abafaani okuntyoboola oba ki actually abantu nze bandeetera abafaani be babawa sibiyingira namu most of the times oluusi ndekayo kantu katono bwekayo kakusaaga naye mba sikiyingira mukozi mma ntegedde lwaki ono omuntu ayogera kino so some artists ekyo kyagamba lack of respect oluusi kuba kunoonya butaala nti omuyimbi agamba singa nsobola okuvuma gundi abantu bajja kukola ki bajja kundaba so kiba kimusikira abantu so oluusi tactic gweoyinza ogiraba nga takurespectinga naye nga just akozesa afune abantu omulaba so si mu bubi so abayimbi abatweyobola bannaabwe gwe keep it up bwe kirivaamu ebirungi sanyuka bwe kirivaamu ebibi b'omulanga kyekyo omuyimbi ono amanyiddwa nga alien skin omumanyi mumanyi alien skin omwana ng'ajoga nnyo industry eno gwenga epas oyinza kubaako advice kigy'oyinza okubanga sola mu advice olaba nze nabagamba ne luli abayimbi abasinga sola bawa advice siri taata wa alien skin sambala skirt siri maama we mpulira bulungi kakati nze omuwa advice ng'ate naye muntu mukulu amanyi wajja ayagala okgenda abayimbi baba bamanyi gye baagala okgenda so wabanga alaba yaawe wamuyisaawo agezeeko alabe oba okitegeera waliwo abasinga n'okukola ebintu ebisingako awo nga naye temubalaba nga bagenda bafuna bishuga mami ne bakola bwe bate ne beetyoboola bo ng'abantu nga naye tebakitadde mu kamera ono afazaali osobola omulaba n'ogamba okayina obuyisa obuvundu nkulaba okukwo nze sinamulaba ng'avuma muntu namulabye akonfrontinga luli I think yakonfrontinga case but yeri ayagala mugamba kyamugambira yakimugamba teyamukuba bagamba yakuba omuntu naye teyakuba muntu ngaye bamwogerera nti yakubye omuntu abeemu empisa bwe bandigambye bannange tusonyiwe twakwogeredde si gwe yamukuba naye engeri abantu gye baagala ebyonoonese si engeri gye baagala otereza erinnya ly'abantu kati luli yali talina musango
naye ng'ate bamaze omwogerera naye tebasobola kyamplifyinga nga bwe baamplifyinga kiri ekyokuba nti yakubye bakizuula nga takubye naye tewali yakiteekako nnyo sira nze so kyendowooza omuyimbi ng'oyo bamuleke akole byakoze bwe balaba kye basobola omugamba bakimugambe but respect erina okubeerawo. Bobi Wine teyali bw'atyo Alien Skin ali bibye osobola omulaba ali bibye asi ye Bobi Wine addako. Waliwo omukyala incidence yamubaako ku live stage awo ekololo abantu tebagambe nti ogezaako okutereeza Spice Diana. Tebasobola biŋŋamba ebyo nze wemanjala otereza Spice Diana mukubira essimu nze njogedde generally Spice mumanyi Roger mumanyi ne namba zaabwe nzimanyi era if there is something to send usually wano kiri general because I said it on a general level but if there is anything to send bansobola omutuuza ne mugamba omanyi terezaamu wano terezaamu wali kozi mwagaliza ekintu kitambule industry yonna twandiyagadde abayimbi nga bakola bulungi kyova olaba ebintu bino tubyogera sitobyogera mu bubi mutandika okujerega omulala kakiringa bwe nayogera ne ŋŋamba nti Kenzo awaadi yeewandiisaamu kiyamba omuyimbi big up kiyamba omuyimbi oba okitegeera singa aba alabye ekintu ekyo nagamba bwaba beewandiisa nange nga nzaagala kankole ki kanoonyereze nange neewandiise naye omulala agamba yamanyidde Kenzo lwaki entegeera entono so bw'osanga abantu nga okutegeera kwe ayagala ku misunderstandinga ajja kukola buli kisoboka oku misunderstandinga bw'oba oyogedde ky'oyogedde ajja kifuula akiteeke mu kirala nga bw'oŋŋambye nti oba njogera ku Spice Diana bayimbi bameka wano abalemererwa okuyimba ennyimba zaabwe bangi footage gyali ne ku Instagram zaabwe yonna nze siina footage alaga nti simanyi kusobola kuyimba ddoboozi lyange kuba ne sound track okubira ddala oluyimba lwa Honorable waluwuliddemu gwe how can you comment about that song kuba abasinga bagambye nti producer yalukubye bubi lwa Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine oluyimba lwa Honorable naluwulira nga terunafuluma ekyo kyekisooka kozi twalina eddani nalunzanyira oba okitegeera so Dani yanzanyira oluyimba olwo and I think it's a nice song ze neewuunya n'okwewuunya omuntu okujevuna let's say mixing oba biki sound is all perspective omuntu gyagirabiramu waliwo alaba oluyimba n'agamba lwabuzeemu kino waliwo alaba oluyimba n'agamba banditaddemu kino so buli omu taba mukyamu naye point eri nti oluyimba message ogiwulira nti ye buli kyowulira kiwulira nti Bobi Wine yayimbye kyeyayimbye okitegedde nti nkitegedde tokitegedde nti okke kozi si nti buli muntu awuliza oluyimba odutegeera si nti buli omuntu awuliza abamu bawuliza for the vibe of it oba okitegeera so for me omuntu ogamba nti oluyimba lwa Bobi Wine terwanyumye is very subjective kozi waliwo abagamba lwanyumye kati nze nkugambye lunyuma naluwuliriza nendwagala before nga tebannabadufulumya actually waliwo ne byeyali ayagala okugjamu Bobi mu luyimba olwo nedda saamuganda kozi twali twogera ne Dan about some of the things byali personal but tosobola kwogera ekyo ate ekirala I did not really appreciate let's say Edison ogamba mbu Bobi Wine akyuse producer Bobi Wine producer gwalina amukoledde ennyimba za kabi from way back era abadde akola bulungi gw'osobola okwogera koze era toba mukyamu naye okudictating omuntu bwe yandikoze tekiba kirungi oba okitegeera yogera ku sound ogambe teyakunyumidde naye tosobola kunyigisa producer ogambe nti oyo producer ebintu byakola tebyavuddeyo bulungi alinda albamu yange efuluma nina ennyimba nga nyimbye ne Morris Kiria nga Dan Magic yakubye beat naye gwe gyagamba Dan Magic tasobola kubira Morris Kiria beat naye kwali ku albamu yange nga Morris Kiria ayimba ate Morris Kiria beat yasooka gye yasooka okwagala nali mu studio naye nga zekola projects ze yali awakinga ku albamu ye wange najja nawulira beat twagizanyanga eri fresh nagamba man watch beat togimpa nemugamba sigikuwa nenga maybe tugikozese fenna so ne tuyimba oluyimba fenna ne Dan Magic yalukoze yes sometimes oyinza ogamba mixing nsobola okitegeera but it's perspective first of all audio kigwe wafunye audio wa MP3 wafunye wa wave format osobola nga ofunye audio nga bamucompressinze nnyo so gwe owuliza sound eyo netakola ki neta soundinga bulungi naye it's because of the source
source gye wafunyeeko nga music yamunyize nnyo nti quality neefa. So for me I think ekyo kiri subjective, byayogera biri subjective. Oluyimba lulungi, message yalwo nnungi, ate message osolo gitwala wona weeyagala. It's up to you. Abanafuya oluyimba oba banafuya basigale nga bakola ekyo kozi kibanyumira. Omuntu wabanga ayagala kunafuya anafuya. Wali owuliddeko nga ngamba omuntu tanvuma, nvuma olowooze nti sijja kunywa mazzi ku makya, nvuma neeyongera kunyirira, nvuma buli kimu kikole oba okitegeera. Oyinza n'okwagala okunkuba naye ate onsobola. So basically